Anything Media. Neyazege aliko kagamote na Juli Kasenti kimu kitambula bulungi muzukwala haja Abdul Mnyamishafi kulwangaze akubuza ko nini Honorable Harold Kaija. Leo tuze ku nsonga za byabufuzi tuze kwogera ku nsonga za byanfuna. Honorable ebuzo bingi ebimbuzibwa olina atukana ngamba nti waline Kaija naye bwakita tuwa ku business tips. Mu byonna ekibuzo ekisingo ekyasinga okumbuzibwa kinalabe ekyankwatako ennyo Uganda singa twekubisiza sente zaffe mu ggwanga tugaggawala era kiki ekiyinza otulemesa okugaggawala singa tusobola ozeekubisa kubanga oli agamba tusobola okukuba ekizimbe kino bwekiti singa sente kiri awo sente zalanga omusajja gwayitwa Goldsmith kubanga okusooka transactions oba bwemba nyina kyenkwawa nawe kyonna kyenjagalako nga tuwanyisiganya kyennyina kyenkwa naawe nompa kyolina kana kituuka nga oluusi okubisa ku minzaani okugamba mbu kino kyenkana nakino nakyo nekifuuka yalinga butter trade yali butter trade yakiganda nga tuwanyisiganya bale njakisa mu Luganda nti bw'oba oyagala essimu eyo gandi akati mbadde nyinayo emiti gyamu obwo bwegiti kakati tujibala jutya ekyenkanakana n'essimu kati mu gundi mu biseera bya long distance trade bwebagamba nga oli bwebanga wayagalanga essimu egundi emundu nga bagisaawo kati nga bajagundiza ivory nga bazebasaako ezenkana naye nga ddala value ya ivory oyo yaliko ekimu n'emundu wenzola nga ivory yatwala ivory yalinga abbye gwawadde emundu. So Goldsmith nibasoka ne bayita nibasoka ne bagira gold kakati nga gold ngiringa medium of exchange kakati nga gold ye value era kyova sente basoka kuyisa mu gold standard nga sente zo zina okuba nga zenkanankana ne value ya gold ye mwina mu central bank oli bali mu Goldsmith yakola ki yayiya senaga nti atufuneyo rwajanga olupapula nga yayiya n'ekigambo gold anedda seesi gold yaliwo agumanya azumba kakibaki Goldsmith abanga omusima gold Goldsmith omukozi wa gold kakati kikyenduuzi nzaawo walolayini edduse mu mutwe kati ne bajja nga ayiya akapapula kakati ng'oyinza okujja nenzija kati nga bwolaba cheeke nenkwandi akapapula nga nti gundi anteresezza kati watereka gold nga nkuterese kunateresa gold bwati kati nga akapapula ako osobola okkawa omuntu n'abaako byagula nkalaga biki eno byolina kakati bajja n'akapapula lwaki tukadizayininze bulungi ne bajja nga bakadizayininga ne kajja mu generation ezifuuka sente ngako ne kayimirawo ku lwako akapapula nekafuuka obiseera biri akapapula ako nga bakawanika ko wayita osobola kukawaayo anti wakawangayo omuntu n'omugamba kati kano osobola okumpa kubanga olina goodi wo wamuteresezza nga bwolaba abagendanga mu cooperative ng'ayinayo obungi bw'emmwanyi bwe buti n'atwala n'abanga alina akapapula kakati nga akapapula akagenda omwini neyewola namwa sukaali nyina mwanyi bwezituweki nti akitegeeza bwemba nsobola okumwa bino bwe biti era aba akyasobola okuzifuka kati eventually akapapula ako ne kajjako nekubanga ne kafuna value eyaako nesooka mu coin eventually nezijja nezifuuka empapula naye kampuni ezikola sente si nnyinyi kubanga sente okuziyanabula ne banka n'okuwa license si kintu kyangu weetaaga discipline ekika ekyawaggulu nti bw'ozikuba tokubireka ebikipuli kuba amujjukira sikandi yali wano nga bagamba mbu sente ezazze naye waliwo ezajjidde mu bipaleta ebirala mu bibokisi ezo nga tezabadde declared nga zabadde kunyonyeemu nga kyakigamba mbu kampuni eri bwe yamaze okukuba sente zino nabayina ebakubisizaayo sente endala
nabone bafuna ekyabwe yes oba kategereke kako nibanga bafunye ezaabwe olunaku lwebakyusa sente kazi lwazitulinawo ndoza zajja mu 2010 zino kati zetulinawo yese kazi zetulinawo kwalo akomutwala akali akalala baloke baleete kano n'akebiri akaliwo kali akalala baleete kano olunaku lwezayingira market n'ekicupuli kyazo kyakola kyayingirirawo kakale ekyebuuzibwa ekicupuli ekyo kyakubirwawa ani yakimanya muzigenda kujja kubanga lwezafuluma baiti bannakategeera so ntibagaa nti singa ogamba mbu sente bazikubisize wano oli bulwanabulwanga sente ajja kgenda akubyeyo endala afunayo ejja kakati sente zijje zifuuke nyingi eri atulaba bw'oba olina emitwalo 5 ne bakugamba nti boda nekugamba mbu ya 15 tokiraba nga kikwangwira okugirinya naye bw'oba olina omutwalo tosobola kukkiriza mbu entambula ogitegemu 10 otandika okulamuza gye bayita hagoling kyova olaba tuba twagala okukendeeza inflation olulimi lwaffe lwa byanfuna negotiating lwamu lwa luzungu lwa luzungu nti bwe tuba tukoze eki nga twagala okukendeeza sente mugundi mu economy nga waliwo inflation okusooka tuyinza okukozesa omusolo mbwe ekintu kifuuka expensive nga temukyakigula netujja ne sente mu saturation zibeere ntono nga baba tebalina sente balamuza bw'oba oyagala abantu ebintu bitambula ennyo kudduka ng'oyongera sente kyova olaba ku ssaawa ng'omwezi nga guweddeko abantu baspendinga nga tebafaayo kubanga sente mu nsawo mweziri ojjukira amafuta gano bwegagenda ne galinnya naye mu ssaawa ezo omwezi oguggwerako emmoloka obadde oziraba nga zidda ku makubo kubanga oli ayinawo kasente ng'okumugamba nti lita yakakaaga banteremu awo 10 awo naye kati wagenda mu 10 ng'addamu ng'agamba era kati ogenda n'osanga nti abiseera ano nga tebalina sente takisi ejja negamba mu 13 nyina 2 naye kati oli omina sente ogenda okulaba ng'oli alinnye era ojja olaba n'abasama abakira mukirayo ku basama nti ogenda n'ova egyo okoze sente mu Amerika wa nga zoleese ozireese kuzirya kyova buli asaba omukola ki omuwa ennaku bwe zigenda zigenderera noyingira mu January kandi okugira boto gwa cover naye olisaa kuwa sente otandika okaana so kati bwokkiriza wano tujje tukube sente gafula zibeere wano mujja genda okwesanga buli omu akeetaano kamwangwira okubeera nako kakati nawo kabanga omanyi sente zibanga ezikuzitowerera naye kati kankubuuze onalibo sente zotubanga mweziri mu ggwanga nga tuzikubira wano akeetaano ako nga nkalina obwavu twale tubugobye ekyo kyekibuzo ekikulu kakati okubanga ogula essimu emitwalo 10 nga muna Kenya ngakozesa sente ze agigula mu 10 kitegeeza mbu oli mugaga sente ezifaanana bwe zityo baatuka okukwata wilbaro e Zimbabwe ogenda okugula omugaati kyategeeza nti bagagga era balazikaaye n'aleeta gye yayita Zimbabwe bond nali mu 2017 kati nga baleeta akapapula mukenkanankana $1 bagala batambulize kuki bajayite bond
kati $1 neno $10 neno 10 kakati nga kyoso okula kati kisobola okuyamba era ne kubanga musango okufulumya omuwendo ogwessalira okufuluma ogwa $1 okufuluma eZimbabwe so nti bwe ziba sente nga nyingi nga mpapula nga nyingi kubanga ekintu ekisinga obukulu gwe mugaso guli kibaita intrinsic value oguli mu lupapula olwo tugambe emitwalo 5 nange nembadde $10 bwoba osinga nyingi omugaso oguli mu $10 munene gwe mukulu ekikulu si lupapula n'ebyo bye bisobola okukola ng'olulina honorable gavumenti bajje banja tusobola okwekubira singa twekubisa wano sente zaffe tetusobola kukuba obumbi obwo butubanjibwa ne tusasula World Bank andi kikyendi mukuga nti bw'ozireeta nga temukoze enkole kyegambe muziyinza okutuuka ebbeeyi ebi nebikola ki nenaabuka kati kiri kiwabadde oyagala okusasula amabanja n'okuzimba ebizimbe okuzimba amasomero nekikugwako ijasikanti kakati eyebankulaakulana okulinga okuzimbulukusa ekintu tekitegeeza mbu kinene ate singa nga olina discipline andi kibaita discipline mukole enkole kibaita hard work reward ekimu ku kisa eggwanga lyaffe nti abasinga okukola ennyo tebafuna abatakola nnyo bafuna kakati bwe bafuna sente kati ale ne batamanya ne bazira kivubi ne baba kati nga bazikozesa nkozesa ya kivubi nagamba waliwo omusajja waliwo omwana omwaso asomera Nairobi wa muntu omwali wano naye omwana oyo alina girlfriend wa munene omu gavumenti omwana asomera Canada ku weekend alinnya ennyonyi najja okulaba boyfriend we e Nairobi singa sente zeri akola nkole tamanya gomanya abantu ndi bafuna visa wano nanoonya tiketi emutwala omulundi gumu ekana nezimubula yes kubanga tamanyi value ya kintu ekyo so sente zina kubanga nga nkole zisigaza ogwo omuwendo ogwo era okukola ebyo natukoze kyovola bamba olwaleero nti munakenya nga alina esiringi yemu gweetaaga siringi 38 ogula eyemu kubanga eyiye ekyayina agamaanyi ekyayina eyo value ey'amaanyi era sente nezigwa wano wadde zaano zigula mangu ebintu nga muweza $1 kutanga kunoonyanga onoonyamu $1 bwofuna $1 emirundi 10 ngomandiki olwo 10 ze milioni 3 n'emitwalo 8 wano bwofuna 10 owemitwalo 5 ga mitwalo aga tegakyasomesa na mwana mu nasale mwana asoma nasale nawe gyewana nawe nonyumya ne bannomwali unokiri wakiseka maye mwana nga asomera mu nasale gundi owera wasomera 5 pabiranye nga webuzabuza nga okwatawo ki akasimu toyagala omwana wasomera odenga eno discussion ewedde kubanga oyagala okutegeera mu sente zaano zanaabuuka kojjange era nnyumiza nti mugundi mu 86 atugeye mu 87 eggaali ya hiro yali ya siringi 7 eggaali yaki ya hiro mpulira kakati bw'ogigattako 02 zebaali bagyeko yali badde ya mitwalo 7 yali yakasaamu mugattako 02 kakati olwaleero eggaali yemu ya mitwalo 6 zeggaali mekezo ate mu covid yali nnya nesuka zeggaali mekezo ekitegeera oli bwakwatanga emitwalo 6 kati jjaka kati wagenda nga walinga musuubuzi basubaswalya ku looli kati oleeta eki olw'okuba enkwasaganya yaffe ya sente butaziwa kitiibwa zagenda zigwamu vola kati bwetujja era waliwo obuli emabegaawo nga bagamba waliwo mu pipeline ak'emitwalo 10 gyekali yes mutebireba yabadde alwanye nako
obutafuluma bende yalwana n'ekyo obutakubisa wano sente yes Gwanga akimanyi munafulumya biliyoni nga nogananga yange bambanterewo biliyoni kakati bw'ogenda mu katale n'omuntu yafunye biliyoni ey'obwereere ye nga talamuza yakola ebbeeyi oba okitegeera yakola ebbeeyi kubanga teyakoze eki kakati nga kati ebbeeyi eri ku sente bwe ziti waliwo omusajja yali mbalala bamunyumiza kati omugagga omu bano abajja baziyoola bweze najja namugamba muzeeyi njagala ettaka eryo kali ngaettaka eryo ku market value ya miliyoni zalinga 10 nakamugaye miliyoni 5 alireke namugamba nziteekewa mu mateeka ga purchase bagamba when there is an offer and acceptance offer oli awadde mbu olina kkiriza tokkiriza ku withdrawing offer mateeka nkuloopa wataddeko ebbeeyi nenjikuwa tokkiriza kukola withdraw ewaffe ku kyalo waliwo poloti etuli kumpi bannanyino bagisaako sente nga buli omutagula omusajja omu yejja ku polisi ng'egiri awo kumpi nabuze wano waani nti abagondi n'abakubira essimu nga twagala biliyoni mu miliyoni 6 muzaagala mu kaashi mu kyeke kakati we gwamala okugula biliyoni yiika 0.6 mu kitundu ekyo wali wakyaddamu muntu agula poloti waweezo kubanga tebyakufuza market value waliwo poloti ziri ekololaawo tebagamba miliyoni 3 eza $. Ennyumba ya Ronaldo nga tannadda era ajuna miliyoni 3 eri Manchester. Ennyumba zose zino ennyumba ezammwe mwabakugolinga mugende mu gikebere eyina ekisaawe ky'omupiira nga eringa hoteri kanekubuuza nti okugula poloti e Uganda n'okugula e Manchester ogulawa naye nga kyekirese nti abantu babba sente bafuna za bwereere kati mugezaako okwagala tusanitize okuzirongoosa ne bajja ne baziteeka mu property kati tebalamuza kati oli bwamala okuwulira nga mulwana yakituze miliyoni ya $, tosobola kudda n'ogamba olina emitwalo 8. Yes, president yakigaa nti wano mu Uganda tugenda kutuuka wano nga bagenze ebintu nga bisetolinze tukole rekodi mbwe ettaka lyagudde ebbeeyi ng'ate ettaka lirina kubanga lirinnya bulinnyi emabega egyo owulira nga osimanya yiika y'ettaka ya miliyoni kati oginoonya owulira simanya kiri adongo yiika miliyoni 10 nobuuza miliyoni 10 olira dangamba alina yiika 10 na biliyoni 10 zimiliyoni 100 kubanga omanya waliwo eyajja n'azigula bano abajja nga yagula kuba akyagenderera mbuvalu ya sente zaloga mbwenyina ettaka bwali baitunamuze wajja sente nazijja mu kutunda ki mu kutunda ttaka ng'oli bagamba mbu sente ezagula UBC wazijjawa natunda mbuzi n'obuuza embuzi eyali yenkana ki so mwenna abaagala sente okukubira wano kyali badde kirungi naye abantu begambe mpisi zino bw'oziteresa embuzi 10 oba nawamukisa okusangawo 2 buli banaafulumyanga sente nga Bank of Uganda ina zeesabye nabo bajja kufulumiza ne banaaba tebafulumiza kati omukulu abali nti buli wagenda mu State House agaba sente kati okwebonyaabonya mukuyita mu mateeka seba bampe supplementary ebyo abatakyabisaba agabugambi wali eri ali mu Uganda Printer Service nkubisizaawo biliyoni zange 10 mbere nazo kati weesange nga bw'ola mu campaign ebintu bingi birinnya kubanga wabeerawo sente ng'abantu bafuna sente zibatakoleredde sente oziwa value okusinziira ag'amaanyi gwataddemu ng'ozifuna bw'oba tewataddemu nnyo maanyi ng'ozifuna ozisipendinga kyova olaba omwana omuto akwala sente bampeemu ebindaazi gundi Bill Gates ng'agenda ku restaurant emu bw'amala okulya ng'awa omuwala tipu ya $1 eki ng'omuwala yeekyanga nambuuza ki nti muwala wo bw'ajja wano ampa $10 n'amugamba enjawulo kiri nze ndi mwana wa mwavu ate ye mwana wa mugagga nze sente zange ntobye butobi okuzifuna kati buli kasente kange kyovola bagamba nti abaasoma tebata sente bakawuna tebasa Gwanga sente ze akola nkole n'amahanyi n'akadde kange
abiyo busanga ina plan kati bana abaana bango baddiru ngabula bana kwetta kasima na afuna kenja olokweti kubanga amaine nchajja kwatako ina manyi taina bukodde nnyo bwanji bwataddemu ogenda okwesanga ye bwasanga najja nasanga bagenda mu bibala byabwe mwenna babawe naye akado najja bweyaze naye gwakola ki gwagulira gwagira langi ebanga nti sina sente ng'omulaba alina akasente ke naye bakagaba baggulu sente zakola nkole azitya okumuggwako kati oli tazitya kumuggwako so yensonga lwaki teweeta akulaba kasente zikolebwa naye nga eri gye zikubibwa tusasula sente yes bazikubi eyo security gyoboyagala yes kubanga andi nabo balina ne technology ateekamu features kubanga sente zina ekimu ku kikulu mu sente tezina kubanga nyangu kopa designer yafa andi waliwo okudesigninga naye okubawo kuzifuula ekyo sente tola papala sente olwoleza mu ngweye nolwanika nzibanga zirina sente ojja olaba olwa fake olwoleza bwoti lona luggwawo kati agamba mwolina okukola sente tolako papala dola bwolukola bwoti olusaawo lwetaggulula naye kyekyongera okufuula dola eyebbeeyi n'oteekamu siru eri munda kati ezo features bw'oteeka wano bayinza obusaze kati buli lweziba ennyangu okufoojinga gyezongera n'okufa neyanzisa nnyo neyanzege tujja kwongera okufuna ku nsonga za business tips kubanga ekyamaza abantu bazikunsaba nnyo ddala oli naatuuka okwagala okugamba oba okunzikakkanya mu mbeera obeera otya naye n'otakimubuuza no by the nyina wa gundi YouTube channel bayita KIZZA oli bwakkirira mu ndooza nazimu video zessuka 10 olowooza osanga ngenda njogera ku gundi osavinga otya nayogera ku bino ebintu byabamutebire ekibwe bwelina okukola ki videos oyinza okgendayoko nokyekingayoko nosangayo gyokoze eki oluusi naye bwesaba komenti olwenfuna obudde nengisoma nga tusobola okwegija ne fiiki mumwe those particular questions tusobola okweteekateeka ne tubanga nga tuziddamu kubanga abantu abamanyi naffe wambe twagala okukulembera abantu abatamanyi babi ate basanga ate nga n'okusalawo babadde n'obudde obusalawo era ne basalawo mu ngeri efaanana bwetyo ne mugenda nga mufaananagananga bwe omufaana naye kansubire ebyo mbagambye ku sente bijja kuba nga bibayamba so temusaba katonda sente kuzikubira munazo tunaffe twali tukigaana nga tumanyi kitegeeza kizoba kyabbe ezikubira eri zigaye nga syakuba bajja zikola nga nyangu nga n'omwana ayinza ogenda ku nasa n'afulumya akake nafuna akawumbi ke yesu bato kyajja ojagenda okwesanga nga abantu balina motoka zibavuga tezisobola kale ojagenda okwesanga ng'ebizimbe bifuuse bingi okusinga bye twetaaga kakati bali abateekamu nga bakoze entuufu kakati nga ate gulirwe eti akoze wa wansi nnyo nga mukka ng'ono akola luusi njana ekyokulaba ekyenyiza okusembayo mujjukira wano Museveni bwe yaleeta ng'agaba obukoko obwobwerere n'emmere naye ng'ate eri abali mu bizinensi nga bo basuubula busuubule kategeeza ng'oli amajiige olw'okuba nti yafuna byabwerere agalunda ku sente entono kati gobeera baddukira kannamu olw'okuba toyagala nabo gava amagi goonooneka nga naawe osala ogenda okubala ebitabo nga govudde mu bizinensi so mulina okulwana okulwa nti buli sente gyofuna ng'ekoleddwa bukolebwa neyanza honorable tweyanza ambadde ne Tamale Henry nsonga leero tukonye ku byanfuna okulaba nga ate munnayuganda ategeera kiki ekiri mu kukolera ensimbi wano mu ggwanga Uganda tubadde n'endowooza nti wayi singa zikolebwa wano twandibadde ebintu ebisinga tubiddukamu gamba ng'amabanja ebizimbe twandibifunye amalwaliro amalungi n'ebirala ne honorable atunyonyedde bulungi mukama katonda akukumire tusisinkane omulungi omulala